tuwaye nkwaniriza nnyo nze Frank Olisimbi eniwe program gye tukkiriza nti egenda kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi. Nkwaniriza yonna gy'osinzira okulaba NTV ku NTV Mobi, abali ku YouTube mu mawanga ag'ebweru mangi obubaka tubufuna, abagoberera bye tukola ku Twitter ne Facebook namwe tubasanyukira nnyo. Olunaku olwaleero ku bench ninawo omusajja mwamunsabanga emyaka egyayita egyo nenzija nga nsuubiza nti ndimuleeta luliba olwo. Olunaku olwaleero Katonda atukoze bulungi, mufunye era gwe tulina brother Anatoli Wasu. Brother Father wangi babeera nno batono ababeera ba brother Father. Batonotono. Kitegeeza wamala ebiseera bingi ng'osoma okufuuka byombi. Namala kubeera brother emyaka ne gigenda nga mwana. Owa Christian Instruction oba? Bannakaloli brother. Bannakaloli brother. Ab'ekiteredde abagunjibwawo mu mwaka gwa 2007. Archbishop Stenseera yatugunja. Nobeera munnakaloli myaka 4 ejawera. Kaakati anti entuuse mu myaka 65 ejabwa brother. Yawuddeko egy'obwa father. Egy'obwa father giri emeka? Egy'obwa father gigenda mu 36. Byawukanira wa kubanga ndabanga abakola kyekimu kuweereza Katonda. Ate n'obweyamo kumpi bufaanana, mwenna mukuba ebiragaano kumpi biringa byebimu. Bifaanana naye waliwo enjawulo. Ye father abeera n'obuyinza obusoma misa n'okuwa amasaakalamento. Ate buno obwa brother bwombeera ey'abannaddiini eryawukereziya gye yateekawo. Kaakati no Vatican bwe yaggwa ne basaba mu Vatican Conference yali ya 1960 sikyajjukira. Otyo kaakati ne basaba nti mu bibiina by'abannaddiini bw'abaawo abeetaaga nga kyetaagisa okubafuula abasaserdoti bakkirizibwa. Kaakati nze omu nga mu kibiina kyaffe tuweramu 7 aba brother ate nga ba father. Naye nga tusigadde tutwalibwa amateeka ga kibiina. Mu by'obusaserdoti omwepisikoopi yantwala, ate mu by'ekibiina senkulu w'ekibiina yantwala. Bibeera bwe biti. Obwa brother osikirizibwa otyo gyowe obeere munnaddiini? Okusikirizibwa anti embeera zino zonna Katonda yazirondera abantu. Kutegekera yakitegeka n'akuwa ekirowoozo onoobeera musidoti onoba brother onookola omulimu gundi kuba Katonda yatutonda era yatutegekera n'emirimu gye tunaakola. Kakati n'akwongera ekitone eky'obujjanjabi n'obigatta byonna n'embigatta. Obujjanjabi obwo nno nabwo okubukola nalina ensonga eyabundeeteza. Kwe kugamba tumaze ebbanga nga tuyigiriza abantu baffe, ate abantu baffe balina ebyetaago naddala obulwadde. Endwadde nyingi. Ate nga bwe tunaalabako gye tugenda mu maaso, abantu baffe buli alwala balina endowooza zaabwe, gundi yandoze, gundi yankoze kino. Byabangawo nnyo ebirowoozo bwe bityo. Nakati bikyaliwo nnyo. Bikyaliwo. Bandoze n'atafunye mulimu, bamuloze n'ayagaana okufumbirwa, bamuloze na buli bulwadde nti buno bulwadde. Ndike emizimu egyewaffe emikambwe. Buno bulwadde Buganda, mpewo za mu nnyumba. Naye nga okuloga kwo tekuliyo. Okuloga kwa mirundi 3. Waliwo okuloga nga nkuwadde ebyokulya obutwa n'obulya n'ofa. Ekyo kuba kulogera ddala kwennyini. Ate ne wabaawo kebayita okuloga nti kamwa kabi akasasiro ng'oli ayogerayogera ebigambo nti onoogenda eggaali ejja kukuba oba okyakavuga akagaali ne kakkuba. Olwo nno nako ne bakuyita omulogo. Ate ne wabaawo kibayita okuloga nga kwandibadde kutuufu bwe nkuloga olugambo njogerayogera nnyo mba sikukoze bubi nonjiyiza amagezi agalusirisa. Awo mba sikuloze bubi. Ekyeza n'embalogo balinayo okuloga okulungi. Nja kuloga eddalu eryo. Naye ate kaakati ne wabaawo okuloga kwe tugamba nti nja kuyima ove wano nga ndi Masaka n'ondoga. Nti gundi yayimye eri n'andoga nga ndi eno. Ekyo tekikkirizibwa, tekiriiwo n'akamu. Tekiriiwo? Kyabulimba.
era nabagamba twawulira abasawo wano waliwo gwe banyumiza yabeeranga jindi eyo mu buyikwe yasimbanga ekijanjaalo kigenda okumala okukula n'okkalanga naawe oli mufu nabagamba nti bawaliwo ayagala okundoga ambuulire olunaku lwe banandoga nti oteeke ku lediyo ntuule awaka olinde amayembe gajje ganzite abondo bonna babulawo teri yakugezaako bamala googera kakati kyetwagala ennyo abantu baffe kwe kubateeka mu kitangaala ate nga bw'owulidde ku kigambo kino ekyokugaba eddagala nga nange ndi musawo batera okugamba abasawo abazungu abasawo abaki abaganda buli muntu yenna oli muzungu oyinza okuba nga oli muganda naye ngaoli musawo kakati nendabira ddala ng'abantu baffe ekibatwala okugenda oba kubalagula ne bababba baba balina ebyetaago naddala ebyobulamu ate ng'eddagala katonda liyatonda weeriri erisobola okubayamba kakati mu sinodi yaffe ey'e Masaka 1908 awo ne balokka bansaba nze nga bwe nali njagala ennyo ebyobuwangwa mbeere ku mulimu ogw'okugaba eddagala wava dda ng'obigoberera osoma olaba bwe bitambula nga mbyagala nnyo ebyobuwangwa n'engero era n'empandiika ebintu bingi nnyo ebifa ku byebyo kakati no le bansaba ntandika omulimu guno ogw'okujjanjaba abantu era okutuuka akati nga mu ssaza lyaffe omwepisikoopi yannonda nze ndi ku mulimu ogw'okugoba sitaani exorcism yes tulimu abakulu aba gino emizimu egijja ne gisimba amakanda brother Anatoli anti abantu kye bayita omuzimu tebakitegeera balowooza nti waliwo omuntu eyafa najjatta munne ekyo kyo tekiriiwo omuntu yafa ne biggwa naye kaakati nze kwe kutandika omulimu guno ogw'eddagala ne ngukolera ddala nnyo ne ŋŋenda nga njigiriza n'abantu ne ku lediyo sapiyensiya naakamala emyaka nga 16 buli sande nga mbeerako otunnyonnyola abantu nga tubannyonnyodde nabo ne basanyuka biri byonna nga bwe tunaalaba oluvannyuma ne babireeta abasawo gye baabawanga abasawo bano ab'ekinnansi abasakwata kano kajja kuyamba mu ngeri bwe nabo ne basobola okubireeta kaakati no tutandika okukola eddagala lino abantu ne basanyuka kubanga okubagamba okuva eri nga tolina kyobawa oba tolina kyosobola banoonya ansa ebizibu bye balina otyo kaakati eddagala lino kwe kulitandika era kyenkana okuva ekisolo okutuuka embaale bino byonna ebifo byamuno nabiyita mudda nzijanjaba ne tuba ne senta yaffe enkulu eri ekiteredde ebiikira ye sente enkulu ate ebbanga lino lyonna mbadde nkolera Kibuye wali ku Nkulungu kaakati kwe kutandika wano bwe tugenda okuteeka eddwaliro eddene n'eddagala mujja kuliraba lyonna lye tutaddemu abantu bajje ate oluvannyuma tusobole n'okuteeka weewaawo tojjanjaba bafunye ebizibu ebiva mu nsi ez'emyoyo okola ne ku birwadde ebirala anti abantu abamu balwala obulwadde naye nga si bulwadde psychological nga beetaaga counseling n'obatereeza abo bakolako nabo tubakolako kati n'okola ku bano bannafunye pressure sukaali n'ebifaanana bwe bityo otyo ate nga bwe nkubuulirira ddala mu kakasa waliwo endwadde ezimu nga tezisobola nakuwonyezebwa ddagala zungu nga tekisoboka nga sayinasi tuwulira ENT departments wano ez'amalwaliro sayinasi allergy entondo z'omubiri eddagala ezzungu tezisobola alusaazi bo bakujjanjaba for life ddagala linnansi lye lisobola okukola ku bintu bwe bityo kuba katonda kyatonda ekiki ekibeera 100% tekiremwa katudde brother mu kitundu ekyokubiri otandikirawo tuwaye ekyagenda mu maaso katukomewo
kayeyongereyo tuwaye enkuba eyagala tutwala misinde naye tujja mboozi gimalako tujja kugimala obadde ongamba ojjanjaba endwadde eziri psychological ebirowoozo by'abantu otyo beetaaga obunemye bandoga kino kikozebwa ekiti waliwo eyandoze otyo naye embeera ezo ogamba teziriiyo ziruwa ez'okulogebwa ogamba okulogebwa tekuliiyo anti okuloga okutuufu kwe kuwa ekintu n'okinywa noofa oba ddagala oba bakuwadde kino teriiyo mbeera omuntu n'agamba gundi oyo simwagala kaŋŋende nkola ekintu abcd ne bw'alikola ki oba kyoba kitagenda ekyo tekiriiwo bano bempulira babisabira including ne mu bakatoliki abasaba okusimbulawo ebintu bwe bityo baba basabira kimpewo abantu abo beetaaga nnyo okwegendereza era tujja kwongera okubiteesaako okuteesa obuteesa tugende tusimbula ebintu ate oluusi nga tebiriiyo nga kati bano batera okubalaga ku nankani ku tv ezimu nga bali awo omusawo yeekulukuunya asimula amayembe ate nga yabitaddeyo yabiteekayo ggulo limu oba najja nabyo n'akudingisa ng'azannya katemba oba kale ddala ddala babijjayo biva waani ate babiteekawa ffe tulowooza nti oba babaako amaanyi ag'enjawulo agamanyi awaasimbibwa eddogo amaanyi ago tegaliiwo era bwebbanga lyonna lyemmaze kaakati nga nyinyonyola abantu abamaze okubitegeera basiimye nnyo era kyonooba olaba nti ebintu bye baabawa byonna ebyobulimba babimpadde tebyabakolera ate eri ekiteredde nina museum kakati efuuse ya ggwanga lyonna ne gavumenti mulimu bintu bwe biti ebintu byonna bye baaleeta abasawo balimbye abantu ne babalyako ssente ne babakolako n'ebikolobero otyo kakati ffe omulimu gwaffe kwe kulaba nti eggwanga lyaffe tunaaliteeka tutya mu maaso kubanga obulimba bwe bubeerawo kintu kyakabi njagala okuleeterayo olugero Wakayaayu ne Wankoko baali bamukwano nnyo seggwanga ne bagenda okubikka enswa zaabwe ne zibuuka amatu 5 Wakayaayu n'agamba Wankoko nti gwe twalako 2 nange 2 erimu tuligabane Wankoko n'agamba nti gwe otwala 2 nze 3 n'agamba nti lwaki nja kwokya omuliro bino ebirevu byayita omuliro obufere bwavadda Wakayaayu n'agamba nti byonna twala olaba ne bagenda ne batta amatu 4 n'agaatugabane nno 2 ku 2 nti otwala limu nze 3 nti munnange twenkanye tinja kwokya omuliro nti ssebo nezibadde ezange zitwale nga mufera munnange sikulwiseeyo bwe baatuuka awaka enkuba n'etonnya nnyo omuliro gwa Wakayaayu ne guzikira Wakayaayu n'alanga enfuuzi n'agenda n'agiwa omwana yagiwa mwana nti genda oleete tunywe ku busera ng'omwana adduka yasanga yeebase Wakayaayu manya Wankoko nga yeebase kakati bwe yeebaka n'agamba nti ate nze okusabwaki omuliro nga kateekako endankani enfuuzi nga kateekako enfuuzi kakoleeza nga tekuli nga kaddayo kagamba nnyina waako nti bulijjo atulimba tekuli muliro tekuli nti ye ne bamugwa mu bulimba bwe enkuba yako yatonnyako olwo enswa zabuukamu amatu 3 Wakayaayu yasooka nti gwe otwala limu nze ntwala 2 nti nedda nze 2 ku limu nti nedda nja kwokya omuliro nange gunjokye Wakayaayu n'agamba nange nkwokya omuliro nti ye kwe kukwata Wankoko n'amulumako omutwe okuva olwo bwe bulabe na kakati Wakayaayu naani ne Wankoko kakati kasita olimbalimba omuntu mu byobufuzi mu byenfuna mu byokuyiga n'ebirala byonna omuntu n'akutegeera obulabe obubeera wakati si kyangu kubujjawo kubanga amazima kintu kikulu nnyo oluusi gajja mpola wadde galwawo naye gamala ne gagguka nga Yezu bwe yagamba Nikode nti amazima be gali bagabanunudde mugenda kufuuka wa ddembe naye obulimba bwe buli banunula mugenda kubeera mu kacwana abasawo ab'ekinnansi bamaze ebbanga ddene nga bakola ebintu bino ebyokulimba abantu n'okubabba n'okwogeza ng'amayembe so nga bakutte ennyindo n'okubatendeka nalaba ogezaamu waliwo lwe twakulengera awo ng'olaga engeri gye boogeza amayembe ate saabiyiga byonna
kyekyo lwaki tebakuma mu masabo munda mu biggwa yensonga eyo kaakati n'abantu ne basobola okuvaayo tubatereeze naffe tukule kuba kati eddagala ekiriwo Katonda tayinza kutonda nsi nga temuli ddagala nga temuli mmere nga temuli na byakunywa ebyo ebintu bikulu nnyo era n'abazungu eddagala lye bakola lyonna basooka kulikola nga ffe bwe tukola. So oli mumativu nti abantu obannyonnyodde obulimba buno ne babutegeera? Abategedde bategedde, abatayagala kusigalayo abaagala nga tebaagala bajja kusigalayo. Ate gwe mu nnyumba y'abamuzibe temubeera ttawaaza egasa bano abagenyi nga naye yeetalaba. Naye ffe ekitangaala tuyambye okukiteeka abantu kubanga Omukama yagamba mmwe ekitangaala ky'ensi ate mmwe munnyo gw'ensi. Katudde mu kitundu ekyokubiri tuwaye ekyagenda mu maaso. ndi ne brother Natoli Waswa, brother wa ekibiina ekyaba Nakaloli brothers ab'ekiteredde. Katudde mu kitundu ekyokusatu tovaawo. Kegende maaso tuwaye ndi ne brother Natoli Waswa owaba Nakaloli brothers. Yes sir. Erinnya lyaba Brothers of Christian Instruction nalyo lindi nnyo mutwe ngenda basomeramu nammwe bamu ebiragaano bifaanana. Byebyo ddala kyekimu. Ndowooza gwe okyasinza oba okutunda bannakaloli. Simanyi. Eddayo nga ndowooza nti eyo kampuni yo kampuni ya brother Natoli bannakaloli. Naye nakimanya oluvannyuma nti nabo ba brother. Kyekyo enkuba egenze netutaatagana naye ndowooza tusobola ate naye tubadde tugyetaaga. Twalese twogedde ku bintu bingi ebikwatagana ku myoyo emibi n'emirungi. Nensigala n'ekibuuzo munda mu nze nga ndowooza nti bwe wabeerayo ekintu ekirungi wateekwa okubeerayo n'ekibi ekikirwanyisa oba ekikiwakanya. Otyo kaakati bwe tuba tukkiriza nti eriyo obwakabaka bwa Katonda awali n'amaanyi agakola ebyamagero by'okkiririzaamu, kitegeeza eriyo obwakabaka obulala obuwakanya obwo. Naye lwaki tokkiriza nti obwakabaka obwo obukyamu oba obuwakanya buno obutuufu busobola okwemanifestinga okweyolekera mu bantu nga bubakuba ebisiraani, endwadde n'ebintu ebirala ebibonyabonya obulamu? Naye kyetaaga okwegendereza ky'oba ogamba kubanga kiri bwe kiti. Katonda alina ebiragiro 10. Amateeka ameka? 10. Ne Sitaani naye alina amateeka gateekwa okubaayo agawakanya 10. Bw'agamba tolimbanga Omukama nga yakugambye, guli omwoyo guli ne gukugamba nti bw'otolimbe balyoke bakuyiikirize, olina okulimba oyitewaawo. Kaakati ogamba nti abantu bagenda okubba bajja kubakwata nti gwe onoobeerawo nga banno bagaggawadde naawe somola ku bukadde batuwe mu misolo. Kaakati buli kintu ekirungi kibeerako ekikiwakanya era we bakusalira. Kaakati omuntu akola ekintu ekirungi aba n'omwoyo omulungi, ate omuntu akola ekintu ekibi aba n'omwoyo omubi. Omwoyo ogwo ogumukozesa ekyo, ate omwoyo ogwo omubi guva ku mpisa embi omuntu zalemeramu n'agenda ng'agwa okutuuka lwagwagwa wala. Kivaawo gundi yagwagwa wala. Yagwa n'agwa wala n'alyoka agwagwa wala. Omuntu ayinza okutambula ng'awemula nga kati bw'olaba abantu nga baweddemu empisa n'ayambala kyenkana ng'atayambadde. Ogwo nagwo mwoyo gumukozesa ng'agenda mu ngeri ng'eyo. Kakati emyoyo egyo gyetuteekwa okulwanyisa. Omwoyo ogwo gusobola okuteeka omuntu mu busibe. Mu buki? Mu busibe. Ate kasita n'asibirwa mu ekyo kyalimu. Okuba kwenda n'abeera mwenzi. Nga kifuuse bulamu bwe. Osobola okusabira omwoyo ogwo ne guvaawo. Omwoyo gusoboka nga tusaba naye ng'ate weetaaga ne kansolingi. Ekitegeeza tugenda kumaliriza nga tukkaanya. Kubanga bw'oba okkiriza nti gusabirwa ne guvaawo, kinzizaayo we natandikidde nti eriyo emyoyo egiroosa abantu oluusi ebintu ebitategeerekeka.
oluusi emyoyo ne baga nti ogwo omwoyo gwava ku ddogo oyo gwamugaana okufumbirwa oba okuwasa ekiraza tukkaanya nti eriyo emyoyo emibi kasita okyemanyiiza n'oterebuka ate omwoyo ogwo bw'oba ogwemanyiiza nga tebannakugjamu senga ekipiira ky'eggaali ekiro kikuguddeko n'oguyita omusota okuggyako nga baleese ekitangaala guba musota okutuusa ng'olabye naye kasita baleeta ettaala n'ogulaba nga mupiira gwa ggaali ate n'oyongera okuleeta omuggo olwo oba olemeddeyo mwekiza eri omuwala bw'aba tafumbirwanga tafunanga mukisa gufumbirwa n'amala emyaka 5-10 ng'alowooza ddogo bw'atafuna amuwabulako oba kumulungamya aterebuka naggwamu amaanyi asigala alowooza nti ddogo kyogezaako okunyonnyola otyo okutuusa nga waliwo amubuulidde nti tekakati tukole bwe tuti nti abantu mbafunye bangi nnyo 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 n'aterebuka tize senga yaŋŋamba titolifumbirwa mbawulira nnyo naye oyo kakati n'aterebukira ddala n'amaanyi agaleeta okwerongoosa bamutwale ne gaggwamu olwo omuntu oyo aba agenze mu ekizayiri ate kye tuyita ekizayiri omuntu nga yagenda mu ekizayiri ayinza okutya okudda olugendo nga luwanvu n'asigalira ddala mu ekizayiri ndaba ndi n'emyaka mpezezza nankyafumbirwa bikiika nebeerere wano olwasibwa alimu agenda okubeererayo ddala mu ekizayiri ate kaakati nga ne bali abasamize bamuwadde ebintu kano ogenda okesibe kano omuddo guguno obbuza byonna bijja kubula kino kwegamba ne balyoka bamutambuliza mu kizikiza era gwe mulimu omunene ennyo gwe tuyina okulaba gavumenti eyinza akati eyagala kuleeta tteeka ku byeddagala n'ekituufu nakyo tukikkiriza gavumenti eteeka okuleeta eddala naye abagenda okuleeta amateeka ago bamanyi kye bayita emizimu nakati n'ebyokola n'ebirala kubanga oyinza okulaba nga naye tamanyi kakati tulowooze gwe otegedde nga bwe nkunnyonnyodde naye senga naddidde akamesa akafu nenkasiba mu lugo nenteekawo osula mu mulyango oyingirayo senga waguze pulooti ye wali nga nze mbadde njagala nenzira akabwa akafu nenkasiba mu lugo nenkateeka mu pulooti eyo enkyo oyongera okusima omusingi bwe mba wakukkiriza kutono nange nnoonya musawo awo otyo oweekinnansi kakati no bw'omunoonya nga yaate yayina basajja babagenda basuula embwa ezo bapanga lukumi bakola ssente bapange ssente kati okolawo ki kyetuba twagala naye byonna biba byampewo ebintu ebyo brother ate empewo ki bino byetuyita ebyekirogo gundi bamuteze kino nabako byonna bya bulimba teriyo nakimu kakati oli ayinza okugamba nti banteze ettalo n'omugamba ettalo lyereki tyati basudde eddagala n'endibuuka nti wayiseewo omu kyati bagenderedde nze n'omubuuza oli bwaddira obutwa n'abuteeka mu bwazo ng'agenderedde gomala bwazo buuta tezimukwata takosebwa era naye akosebwa otyo kakati ebyo bye byetaaga okuzingulula abantu okubawa amagezi n'eddukesoni yaffe yeni tenaakutegeeza muntu kakati tulowoozeeko nyinza okugamba ggwe nti eddola ya Amerika erimu ssente mmeka wetwogerera kati eri ku 2,995 otegedde naye kakati kiba kitegeeza nti Omumerika bw'abeera eri omu fe abaganda okumusikayo ne tumuleeta twetaaga okubeera 10,000 mmeka teeka okubanga muwera nga twenkana ziri ssente zoyogerako ne pulasi wano gwe tumugjayo kakati okiraba nti bwebwa totekitegedde ti Omumerika omu aba ne miliyoni emmeka asobola okugula ssente zaffe zonna n'azitwala education etayamba bantu omuntu omuwadde education agenda kuyiga bamukozese oba yeekozese Uganda bikyali byakozesebwa tulaba nti abantu obalese mu buddu tebagenda kuvaayo tobanunudde ate lumonde kasita amala okuwuttaala nekibeera ekiwutta asigala nga sayizi yaki ya lumonde nakakati naye nga awuttadde tokyasobola kumugoyamu mugoyo nakakati abantu kasita baggwamu obw'omuntu n'okutegeera bawuttaala Bwe tugamba nti gano amawanga gakyakula Katonda teyatutonda luvannyuma naye bajja kutuuka akadde bagambe nti amawanga agaakona kasita tutabwa mu birowoozo ebyo
ffe tugenda okukyesibamu tukoneraawo otyo kaakati ffenna kye tulina okukola nti eggwanga lyo likoledde ki n'okulinunula olijje mu buddu ate kye tuyita okununula okutuufu kufaana bwe kuti abayizi baali bagenze okuyigga engabi ewaffe twali bayizi ne basanga nga Timba akutte ki engabi nabeera ali esinga enaluggi ng'agikutte ne bakuba Timba ne bamuggyako engabi ne bagirya ne bagaa tugiwonyezza Timba abadde agirya kiddamu abayizi bakola bati ne bakuba Timba ne baddira engabi ne bagenda bagibaaga ne bagirya bagijja ku Timba ne bagamba tugiwonyezza Timba abadde kozi Timba kyabadde agenda okukola nabo kye bakoze kaakati emirundi mingi abalowooza okuyamba bannaabwe bwe beeyamba selfish interests mu luzungu bwe tukiyita naye ng'Omukama yatugamba tewali ayagala ng'oyo awaayo obulamu bwe okubeera munne omununuzi omutuufu yafa oli gwanunudde n'awona oyo abahiro ne Kristo kyatukolera ye ne bamutta ffe ne tuwona ate Pawulo n'atugamba temulyanga bbanja wazira lyakwagalana eyasooka okulya ebbanja eryokwagalana ye Katonda byonna bye yatukolera yeebanja nsobola okukuwola okwagala nekukolera ebikolwa byonna ebyokwagala otyo eryo liba bbanja gy'oli nkikolera otyo kakati Katonda ye yasooka okulya ebbanja eryaki eryokutwagala kubanga byonna bye yatutondera bino bye tulya n'emmere na byonna laki nseenene biki yeebanja yekka nga tewali amubanzi ne tugenda okuzaalibwa nga bwebiri ng'amaze okwebanja waava n'agamba nti mwaweebwa buweebwa kakati bw'amala okwebanja ne babeerawo ebbanja eddala eryejja Adamu ne Eva ne boonoona ate ebbanja eryo nalyo n'atusindikira omwana we nga bayise emyaka 4,000 ebbanja nalyo Katonda n'alimala omwana we n'atufiirira kakati ekyo ng'akimaze ebbanja Katonda lyasigadde okutuwa lyeriri ewa Katonda liri eri kutuwa bwakabaka bwa mu ggulu naye eryo ajja kulikuwa nga naawe olina by'okoze ekiseera ky'okulikolerera kyekino kyekino ekyokulikolerera bwe tuddayo wali obulimba buli bw'ogamba nti byonna ebyekiroogo ebyo byampewo woova n'owandiika n'ebitabo bino ekyama ky'abasamize mu masabu otyo Unveiling Witchcraft kino wakiwandika na Henry Ford Milima ebyobuwangwa otyo bye beetaaga okunnyonnyola kubanga birimu ebyekikulu n'ebyekito nti bw'okwatako ku nnyazaalawo olwala obuko naye so nga bakutangira butamusobyako ne kino amayembe gayiwa abasamize kaakati kano gayiwa abasamize mwaliwa zempaka zonna zempakanye n'abantu oba waliwo ayina ejjembe eryogera alireete muwe miliyoni 10 n'ente n'eggaali bw'alaba nga musedde ayongereko abasamize bajja kukuba ebyokoola faada okyakuba empaka wakakuba empaka nga mmeka n'abalogo abasamize anti bw'onoosoma mu katabo kano zonna ziri omwo ate ne Kasana Luweero byonna twagendayo obulidde byonna bantu bali muno bwe twakolanga nabo mwebali tewali muntu ayinza kugamba ebiseera ebyo ba Beni Ggulu omugenzi baani bonna abo ate Beni Ggulu muno taliimu namuyita Unveiling Witchcraft Beni Ggulu n'atugamba nti ayina omuti alagira mulagire ne gweweta n'anogako eddagala nemugendayo ne tumugamba nti tutwaleyo nti bajjajja tebakkiriza teyagukulaga yakoma ggunyumyawo yatuuka kufanga naawe togulaga kaakati nno tukolagana ne mutabani we yaliwo oyo lutaakome kakati bwe tukola kubya eddagala kuba eddagala twagala tuliteeke Lutaakome herbalist si spiritualist bwe tukolagana era twagala eddagala tuliteeke ku mutindo naffe ligende katale ak'ensi yonna kati ketulwana nno mukyala Grace nambatya Natural Chemotherapeutics tuloke tulabe nti naffe tulina bwe tutuuka
naye ate tuteekwa okwanguya lwa nsonga ebibira byonna babitemye, emiti giweddewo, eddagala balifuuyidde, tuligenda okulabuka nga tetukyalinawo kantu nakamu. Eddagala lino ojjanjabye kumala bbanga ki, emyaka giringa emeka? Kaakati gigenda 4. Kuba natandika dda nnyo. Nange nalina interest mu ddagala lino, ekisooka nali ngenda kufa mutima nga guliro. Ne banzijanjaba abasawo bonna ne balemwa. Bwe baalemwa twalina myaka kyolo 7 awo gya 7. Gyali 10 kandabe mabegako. Mabegako. Kakati twalina bulaza omu mu kibiina kyaffe ng'alina eddagala eryo. Nanzijanjaba n'empona. Nakakati lyengabira abantu. Nagenda okulaba nti ate n'alinjigiriza n'engira abantu. Nagenda okulaba ng'abantu ekibatwala mu masabo ly'eddagala n'endita. Ate ne wabaawo omusasedooti omupereperine White Father n'akola nnyo ku risaaki ey'eddagala lino ery'ekinnansi n'awandiika ebitabo. Oli naye wabeerako naye? Twabeerako naye. Bwe yali ng'addayo kati yafa, ebintu bye byonna n'abimpa ne Sister Rosalina. Era bwe muli gyekiteredde byonna ebyange nabiwandiika alyagala bireera mabulemi. Kubanga ffe Abafirika ekitusse wano ne mu Uganda abantu bakweka asigala n'ekikye yekka formula y'eddagala n'agikweka olufa afa nayo webikoma. Senge yasooka okulya ensujju teyatubuulira nti ewooma, tetwali tegedde bwomu bwayo. So gwe okkiriza kirungi okugabana amagezi gano? Ddala. Ddala. Era byonna bwenkolagana nabo bonna mbagamba njagala mukole nnyo okunsinga. Bagambe nti bulaza ne bwatabaayo ebintu bitambula. Eddagala baliroota? Osobola okuloota ekikolo? Ebyo ebyokuloota waliwo bensisinkana bangi nga nze munaye empewo zaava ku kitange kati nange zindoosa eddagala. Anti ayagala oleme kumubuulira nga naye agambe nti ajja kuloota ddoote asigaze obuyinza obwo. Ky'oba olaba n'okuwandako eddusu n'ebintu eby'engeri ng'eyo. Kati bye twagala okutereeza bannange naffe eddagala lyaffe lisobole okubeera ng'eddagala abantu basobole okulaba nga kubanga bino byonna kyolaba omuddo guno gwonna kuba eddagala kiva mu kiragala. Buli kintu kyonna kyolaba ekyo ekiragala liba ddagala. Ate buli kantu konna embuzi keeryako liba ddagala. N'omuntu asobola okukalya? Si kusobola busobozi okaliira ddala. N'otafuna buzibu? Libeera ddagala. Ky'oba olaba obusolo bw'omuttale obwasigala ku sisiteemu ya Katonda tebulwala. Ate kubwo tekuli kagumba katalina kaana. Buzaala bulungi. Ate tekuli kalemererwa nga kazaala. Kuba bwe bwasigala mu sisiteemu ya Katonda. Abagivaako ffe tutawaana n'obulamu. Naye ffe because of science and technology twava ku sisiteemu ya Katonda. Ky'oba olaba nga tubonaabona tetwandibonyeebonye bwenkana wano. Emmere gye tulya ennaku zino yetukosezza kwenkana ki okusinziira ku kulabako observation? Kaakati omuntu alya kicapati eki n'ebijanjaalo. Naye edda twalyanga ebintu ssebo ne tuddira ennaanansi ezo ne tuzikuba ku jjinja n'ogikeketa, epaapaali, emirondo, obutunda, obusukusuku, ebyo byonna ddagala. Omulondo ndaba bagutembeeya nnaku zino. Omulondo ddagala guleeta amaanyi simanyi. N'amagumba gonna. N'amagumba okuguma. N'obwana obwo buzingamye bwe buti. Omulondo gubusumulula. Kati n'abantu ate bagunywera kirala naddala abasajja. Mbamanyi. Babuzaabuzizza eddagala anti kati formula olwo zifa. Kati mwandowooza ababimanyi mulina okubuulira abantu ekituufu. Kaakati kyembudde nsanyuka ennyo okulaba nti muzze. Kubanga mazima bwe muzze temugoberedde nti musasulwa. Oba basasulwa sikimanyi. Tunoonya magezi naye amagezi gali mu mmwe ab'amawulire. Okutuusa ku bantu ekitangaala nga bwe mugaa nti gundi agenze okubika nga mawulire. Ate nyinza okuba nga ngenda okuwaayo amawulire nga ngenda kukyamula bali ababi. Bano abalungi bafiirwe.
kubanga Omukama yatugamba mmwe kitangaala ate mmwe munnyo. Kati kyetuliko ekyokumulisa. Kati otegeka wooki okwongera okukuza omulimu gwo ogw'okujjanjaba. Tumanye ekibuye ku nkulu ng'awo oyinawo wojjanjabira. Anti tugenda kuvaawo akabanga katono ekibuga mugenda kusenguka ate wano eggaba wano we tugenda eggaba wano kuba lino ettaka lyaffe lya Paris lya Minson. Ekizimbe kino kyonna musobole okubeeramu n'ebitanda. Jennifer Musisi yabagobyewo oba embeera ye? Era bagenda kutugoba amayumba bamaze okugalambako. Agagenda okusengulwa? Bamaze okugalambako. Ate n'omuntu bw'ajja talina waakola paaking n'ebirala bwe biti. So enteekateeka yakugaziya kifo kino? Bbanga nga Kyolo osuubira nakati it is open. Ekibuye munaggalawo ddi ekyenkomeredde? Ebbanga tusigazza nnyo ttono okuviirayo ddala ddala. Naye ate era okiraba kaakati oyinza okusaasira abantu abajja mu kibuga. Omuntu ayinza okubaako waalaga nga talaba na mmotoka gy'ebeera. Tugambe omuntu yazze mulwadde ne bamusuula eri. Ate n'atinatina olugendo olulala. Okugenda eri mu kalitunsi afune emmotoka. Ate nga n'emmotoka tamanyi weeri ate mulwadde. Ekyo nkifumiitirizaako nnyo n'ensaasira bambi abantu. Abantu beetaaga kusaasirwa. Naye buli ekitugamba okusaasira abantu tubagamba tubakolere ki? Kubanga Omukama alituuka okutubuuza kiki kye wagulira weebanja okuyamba banno. Kikulu nnyo ekyo. Weebanja ki? Oli muntu naye humanity as a whole ogigasizza otya? Otyo. Ogwe mulimu gwaffe ssebo gwe tugenda tutambulamu ogwo. Ebitabo byo bino omuntu abyagadde obisomako abisangawo. Abantu balina okumanya ebyama by'abasamize n'abalogo. Unveiling witchcraft. Kaakati ayinza okubisanga wano eggaba. Ebyobuwangwa. Amayembe gaayiwa abasamize. Ekyama ky'abasamize mu masabu. Otyo. Babisanga waneggaba? Wano babisangawo. Tusobole okuzibula abantu amaaso. Ate okiraba nti n'emirundi mingi mbeera ku Radio Sapiensia kumpi kati myaka 20 okuva ku ssaawa emu okutuuka ku 3 abantu ne basobola bambi olunaku kyolwo luba lwa Sande. Abantu bawese tumalirize tuve wano kwe bayinza okukufunira bajja kuba bankubira wakyaza brother kituufu bakibuuzaako n'olulala eri 07772 469 162 2 otyo 172 otyo. Otukoze bulungi sebo. Webale nnyo. Webale okkiriza okubeera ku program n'okutukkiriza okukyalira. Tutera nnyo okubeera ku Serena naye twagaye katumukyalireko. Ku Serena wa? Yennyini ey'e Kampala. Katonda mulungi. Yagera bulungi tubeerako eyo. Netukolerayo ku ebiseera ebimu. Mwebale nnyo. Mwebalira ddala. Kale bra. Kubanga bino kaakati bye mukoze. Yes. Si byakugasa mmwe. Bigasa abantu bonna. Kugasa ensi yonna. Kituufu. Ensi yonna. Ebadde tuwaye era ekyali tuwaye program gye tukkiriza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi. Mbadde ne brother Father Anatoli Waswa munnaddiini omujjanjabi akozesa eddagala ery'ekinnansi mu luzungu kye tuyita alternative medicine. Okoze bulungi okulaba yonna gy'osinzidde. Mukama abakuumi. Weebalire ddala.